Musumba badde okyakomentinga ku nsonga ya Khalifa Aganaga yengeri gamo byayogedde. Khalifa agambye mbu aba gospel bajje abawandiikira ennyimba. Yes sir. Ekyo si kituufu, siwagira muyimbi yenna owa gospel ogenda okulaba Aganaga bamwitani Khalifa okubanga akola ki amwandiikira ennyimba. Tulina okumanya source ki mwoyo ki kubanga bino ebya gospel tekedde okuba nga feed up with the Holy Spirit. Si kuba nti olwokuba olina art oba olina skills of writing ojo wandiika ennyimba. Era abayimbi ba gospel bali eyo mujje mbawandiikira ennyimba because any love song can be a gospel song. Ekitegeeza Aganaga gokkiriziganya n'omuyimbi wa gospel kwata instrumento ya Aganaga n'agituuzaamu ebigambo bya Mukama. That's why their music is boring. Kati Khalifa nze nyamu amagezi gano. Tawandiikira abaki bayimbi ba gospel. Okujjako omanyika tulina obuzibu. Tulinayo abayimbi ba gospel, tulina ab'emirundi ebiri. Tulina gospel artists and gospel singers. Kati boba abadongo n'abaweereza abadongo artists baba bagende bakole kubanga abasinga bye bakola abo bali ku sente. Naye omuyimbi yenna nga yayitibwa taso agenda wa Khalifa okola ki kumuwandiikira era Khalifa kale atukulamusako mwenna ali ku mukuto gwa Daily Stereo Hope nawe ali ku Daily Stereo Hope tu Eje Media ndowooza akatambi akakasoseeyo okekenenyeza no kalaba oyo bamuyita Musumba Lidindi yabadde ku mpewo za telefine emu ng'agezaako okubanga annyonnyola issue eriwo ey'abayimbi ba gospel okubanga ate bagenda mu bayimbi ab'ensi babawandiikira ennyimba. Awo omuntu omulala gw'olabe bamuyita Khalifa Aganaga yoyo agamba nti is mocking nti ennyimba z'abalokole zibowa lwakuba mbu mento oba beat zetukozesa teziriyo era omulokole akkirizibwa okukwata beat ng'eya Khalifa n'ateekamu oluyimba lwe. Ndowooza ekyo kyayogedde Khalifa atalimbye nti abayimbi b'ensi bagenda mu bayimbi ba gospel. Manya abayimbi ba gospel bagenda mu bayimbi b'ensi babawandiikira ennyimba. That is very true. Kiva nti ennaku zonna ennyimba za gospel z'osinga okuba ng'owulira teziriimu makulu kubanga abantu abaziwandiise tebalina mwoyo wa Katonda. These are not ordinary songs zogenda okukera ku makya olowooze ku bijanjaalo byewalidde owandiike, olowooze ku kintu kyonna okole ki owandiike. Oli kuyimba njiri ya Mukama waffe naye ng'eyita mu kyetuyita ki kyetuyita oluyimba. Kakati omuntu atanaba kubanga akkiriza Kristo okubeera omulokozi era Mukama w'obulamu bwe tasobola kubanga ate awaggwe eyakkiriza Kristo enjiri gy'ogenda okubanga okola ki gy'ogenda okubanga ate obuulira. Ekizibu kye tulina mu bayimbi ba gospel kiri kintu kimu balemeddwa okutegeera okubeera gospel artist ne gospel gospel minister oba gospel minister. So ennaku zino kati kye tusinga okuba nakyo nti bano abayimbi bayita ba artist. Nja kuwa mu maaso akatambi ka mukulu Africa Kirwana ate nga akunnyonnyola lwaki takkiriza kubanga bamuyita gospel artist. Kuba artist kitegeeza omuntu akozesa amagezi ge, akozesa logic n'ebintu ebirala ebifaanana webito. Naye abayimbi ba gospel mutuyambe bwe muba temulina kubikulirwa ng'amazima okumanyi n'okuyimba it's a gift nga tokirina biveeko okitegedde biveeko. Naye mugenda abayimbi b'ensi ne babawandiikira agayimba ne mugenda mu studio zaabwe okitegedde ne mugenda ne mukola kolabo nabo okukakana nga kyemufulumiza tekiriflectinga kuwadde ekigambo Kristo. Okwogera obwogezi Yesu mu luyimba it doesn't mean anti oyimbye gospel music. Si kyekyo. Gospel music ina okubeera nga this is ng'oluyimba olwo mwoyo omutukuvu luvudde mu mwoyo wa Katonda yalukuwadde okitegedde. Si kukeerawo kivuga nti abayimbi ba gospel ennaku zonna akeera mu mwezi gumu ng'alina alubamu, mu myezi ebiri alina alubamu zibiri. So they are competing nga bano abayimbi b'ensi kye bakola. Omuyimbi w'ensi asobola osalawo buli wiiki
nabanga afulumya oluyimba tewali buzibu ye okitegeera naye kakati okubanga oyimba kye tuyita gospel kitegeeza you have to get that ample time olina okubanga obeerako maaso ga Katonda onoyingirako mu kusaba onoyingirako mu kusiiba ononoonya Mukama akuwe ky'onaayimba okitegeera olina omwebuuzaako who is going to write this song because obanga gwe tosobola luwandiika kitegeeza nti you have to be directed where gy'oyinza okuba ng'otwala oluyimba olwo kubanga ate baluwandiika naye ekizibu kye tulina abayimbi ba gospel kiri kimu you people okuganga you have done collabos n'abayimbi ab'ensi omuyimbi tasobola kuwandiikira luyimba it is impossible oli ali mu maanyi malala ali mu mafuta malala ate naawe this is not the artist this is all about ministry this is not an industry bali mu industry they are out they are probably after money kuba na nyimba nyingi akukola tutumu n'ebirala naye kati wano oli kupasinga information eri omuntu oyo atasobola kuba oluusi ng'asoma Bible naye nga information eyo eyise mu kuyimba okitegeera so kibanze nyimba z'ennaku zino tekyali ennaku zino ebiyimba ebifuluma temuli makulu kubanga ab'ensi be babawandiikira okitegeera bano bimba gospel tebakyalina mwoyo wa Katonda tebakyalina kuyitibwa wadde n'omulundi n'ogumu kati they are just kuyimba buyimbi balonda mune president wa gospel simanyi mbu yaani ono onani mbu ye president wa gospel ate ono banyimba kize yali ayimbye simanyi oba basinzira kuki okubanga ate balonda nti ono ye president wa gospel ene waffe tebiriimu ebyo banaye mujje interreligious council mu music ewaffe teri eyo nze president nzani no this is a ministry here we have leaders we don't have presidents okitegeera so omukulu Khalifa Aganaga kyeyayogedde teyalimbye bayimbi ba gospel bagenda ne babawandiikira ennyimba abayimbi ba gospel bakwata biiti zaabwe ne bazituuza mu nnyimba zaabwe mbu zitambule mbu omuntu anaawulira biiti ng'efaananamu ya Khalifa Aganaga mbu olulimba ajja kukola ki ajja kulwagala so we are after kusanyusa abantu we are after popularity kubanga batutegeera Desmana nasaa zino muyimbi wa gospel nze nagambye ennaku zino mu baana abakatandika mu myaka gino teri wadde n'omuyimbi n'ogumu asobola kuyimba luyimba nolabira ddala nga okubeerawo kwa Mukama akuze tekiriyo beetuma nicknames you people you don't know why bano abayimbi b'ensi balina nickname temumanyi bano abayimbi nickname ezo tebazeetuuma bwetuumi eri gye bagenda okujja amaanyi ag'okufuna totumu gye babawa nickname eyo nickname egiramu kodi egiramu amaanyi ag'enjawulo agagenda okubanga ne waba ayimba ekiyimba ekitaliimu makulu n'akeera bukeezi kuba n'ayimba kyaja okwata kyaja n'oteeka mu simu ekyajinga ajja kukola konsati abantu bajje bayiike bajjule kakati dudu eri nickname yesikaaba wala abantu tebajja at their own oluyimba lubeeramu amaanyi agakola ki agalutambuliramu kakati naffe wetunaatandika eyo method mulwakwa twagala tufune nicknames ezimakinga n'ezaabali nicknames abantu ze banaakutegeererako okukopa kwanditusuula awazibu these things of paste and copy tomanyi baki bali beetuuma nickname so ebintu ebimusooke tunyonyerezengako so abayimbi ba gospel it's not all about kumanyika nnyo this is all about ministry okitegeera n'ekintu ekirala mukulu Kirwana yakyogerako nti wali ojja mu kuyimba you didn't sign an agreement with God nti kakati ngena yimba ng'onsasule gwe mwennyini wawulira okuyitibwa yakuyita nojja okitegeera nojja omuweereze kati don't change nogamba ate abalokole tebawagira wadde tebawagira but just a focus who called you omanyi nti this is not a business but this is a ministry naye nze kimanyi Katonda one time akola ki asasula Katonda waffe essimu lyazaamaanya leka nkuteera kaki akatambika k'omukulu gwe bayitaani k'omukulu gwe bayita Kirwana Africa nga akunnyonnyola yali interview emu I think it has taken good years emyaka ng'ebiri interview yagikolera ate ndowooza ogwo wakagiraba olwaleero naye nze kanjikuteereyo etutteyo ebbanga ettonotono
njagala ogiwulire. Agamba artist saagala nnyo kakozesa kubanga kati nze njawula. Artist kitegeeza somebody who sings with art and intelligence. Artist. With skill and intelligence. With skill and intelligence. Artist, somebody who does anything with skill and intelligence. Kati a gospel minister, a minister is someone who connects people to high authority. Category chi oli artist oli minister? I'm not an artist. An artist is cheaper than a minister. Yes. Itegeza guteba kyakuita gospel artist. A minister. The word minister. Government ekijja mu Bible. Yesu agamba nti bwe nakulowooza okubeera omwesigwa Ivodras nenkuyita mbuweereza. I called you into ministry. Kati who is a minister? A minister is someone who connects people to high authority. A minister of government, for example, minister of fisheries, connects the people of Uganda to the high office. Then a minister of Most High connects people to the throne of God. Wow. You better choose which would you want to be called. An artist, a mere artist who just uses skill like any other person, or a minister. Kale andowooza akatambi ako kekenenyeza bulungi n'owulira omukulu oyo akirwana ng'agezaako kubanga abuulira banne nti bane tetukyali ba gospel artist kubanga artist kitegeeza omuntu akozesa logiki, omuntu akozesa amagezi agage, omuntu akola ebintu for his own benefit. Naye njagala mukitegeere nti muli ba minister, you are no longer artists, you are minister. Era oba ng'oli minister omanya ekiki ekyakuyitibwa, olina okuba nga weebuuzaako kwe yakuyita. It's not all about nyimba meka zolina okuba nga ofulumiza. It's not all about albums meka zolina. No, it's all about Mukama akuwadde obubaka obwo obwenga oyimba. Eze nkobekeza ngamba tetukyalina bayimbi ba gospel. Tewakyali. Bino byonna betulina bano bali ku byabwe bano bayimba byabwe kati laba Khalifa agaba bagende babawandiikire kubanga ennyimba ze bayimba tezinyuma. Kati Khalifa naye agenda kola statement eyo kitegeeza waliyo abaali bagenze eyo era waliyo abakikola. Tasobola kubanga akoze that plain statement. So Mr. Khalifa Aganaga, just focus on your music. Era ebya Bible egamba nti enjiri buba busirusiru eri abo abazikirira, naye ffe abamanyi Katonda agaba maanyi. So gwera bino tojja bitegeera kubanga mwe mwamanyira biri byammwe byakunkumuka, bintu byakuyimba bintu bitaliyo. So era otandika okuba nga owuliriza zino ennyimba era zikubowa nga naffe ezammwe we zitakola amakulu gye tuli, tetulina budde bwazo. So ndowooza kyewayogedde kituufu, azikubowa naye Kristo lwali kusisinkana ojja kuwulira ng'ate ennyimba ezirimu obulamu, ennyimba ezikomyawo ebirowoozo byo, especially ng'olina embeera gy'oyitamu. Lwakuba nti zoonoonese kituufu, olaba n'abeefuula abayimbi ba gospel nga the artist bo banoonya byabwe. Omuntu buli lunaku ayagala afulumye oluyimba, buli lunaku ayagala afulumye oluyimba. Ennaku zino ayimba oluyimba dakiika 2 naye nga mu dakiika 2 ebigambo 2-3 just abikoze repeat, addiŋŋanye. Ayimba kolansi n'ayimbayo ekintu ebigambo 2 n'addamu kolansi, ayimba ebigambo 2 n'addamu kolansi. So tewakyali nnyimba za makulu akusinziira ku wetuli. Nalabeko n'omusumba omu yayimbye naye era ng'ayimba ntalo z'abasumba, mulwaki abasumba mwekuba n'ebintu ebirala. So ndowooza omwoyo wa Mukama yabeesonyiwa abayimbi b'e Uganda. Ndowooza kati saa zino abayimbi abalina ku makulu be bayimbi b'e Nigeria bwe tuba tugeze mu gospel bakyaliko ku mulamwa, naye tudda mu ggwanga Uganda. Bano abayimbi ba gospel baagwa dda, bali ku byabwe, bafulumya amagezi gaabwe, tebakyakulemberwa mwoyo wa Katonda. Naye be twali tumanyi baabawamba baabakyusa. So bayimba situation ziriwo, bayimba ku basumba. So ndowooza tuddeyo ku nnyimba zaffe enkadde ez'aba Betty Namaganda, ba Judith Babirye ennyimba ze enkadde, n'eza Bugembe enkadde ze yasookerako nazo zikola, ba Betty Nakibuuka, abayimbi kyabalala you can mention them awo, ba Joseph Segawa, Ngoma ennyimba zaabwe ezasooka nazo ziyinza okuba
ku magezi ani omulala awo yani Twin Herbert naye asobola okubaako n'ennyimba enkadde nezino ze bafulumya ennaku zino temuli makulu. Ennaku zino kati ba artist tebakyali ba gospel ministers, kati ba artist abali mu competition akugenda muki akufuna sente kugenda mu bivulu bakuba nnyimba nga nti waluyimba mu kivulu kya kamiliyoni lufiitingayo kati azibakuba kuba kati beat gye bateekamu nti wanagitwala mu kivulu kya kamiliyoni abantu bajja kunywa walagi waabwe n'emyenge gyabwe ng'ate wabayimbira nga tewali wadde neki kibakosaako wadde. So zezo ze bakuba nti ajja kukola message eringa ennungi agituuzemu sacula beat kakati aba abyonoonye era ajja kukomekereza ng'anoonyeza bansi abayimbidde. So ndowooza tetukyalina abayimbi ba gospel, tuddeyo ku nnyimba zaffe enkadde gwoba osobola nawe okompozinga olwo weeyimbire, naye ebimba by'ennaku zino temukyali makulu era niralikidde n'abasumba babaaniriza okujja okuba nga ate baweza kuba tebakyalina nnyimba ate bagezi baagala ne bayimba bino ebipya ebitali mu makulu kubuukabuuka bubuusibuusi batunula kati balinga bansi ennyambala vidiyo ze bafulumya ennaku zino tezikyalimu makulu vidiyo nogikwata n'okompeyalinga n'ezensi zifaanagana nyambala. So ndowooza music industry yo omusajja agikuba agitegeera kuba from Genesis ye muyimbi. So music industry agitegeera bulungi nnyo, amanyi amaanyi agali mu kigambo kuyimba, amaanyi agali mu kigambo kusinza Katonda. So tekyewuunyisa okuba nga agivuluzevuze waati n'okutuuka okuba nga ate abayimbi ba gospel batandisa okuba nga ate bagenda bavunnamira abayimbi b'ensi, batandika okuba nga babawandiikira ennyimba n'okuba nga batuuka ku level bajerega nti ennyimba zaabwe zibowa. Bakikola kubanga bagendayo ne babeegayirira, tebaliyogedde ekyo asinga badde tebagendayo. So ndoza ke kaseera tusobole okuba nga tudda ku nnyimba zaffe. So eyo yabadde program Musumba Redeemed yabadde awo endowooza ze webale nnyo Musumba Redeemed kuba program eyo ate naawe ekirwana mwebale kubanga mutegeera amazima. Abatono abategedde amazima ndowooza bagenda bakyusa mentalite yaabwe n'ennyimba engeri gye baziyimbamu basobole okuba nga ate badda ku mulamwa. Muveemu endowooza egamba nti muli ba artist kubanga mutulaga nti mulinga abayimba ebyammwe. Ba artist baba bakola byabwe logic n'amagezi. So you are ministers, kitegeeza ennyimba buli kimu kye mufulumya kirina okuba nga ate kiva ku namulondo ya Katonda. It's not all about nyimba meka z'ofulumiza omwaka. Osobola n'ofulumya oluyimba lumu omwaka naye Mukama wabanga yalukuwadde oluyimba ne lutambula emyaka n'emyaka. For instance oluyimba lwa Yesu anaatera okudda, how old is it? I think bannazaalibwa oluyimba olwo era weeruli, I don't know, kubanga lukulu lukadde naye balukuba saa zino babanga abaakakola ki, babanga abaakalufulumya. Ennyimba za Judith enkadde zonna we bazikuba saa naluno lwe yayimbye nga yenenya luno Uzziya, okitegedde bazikuba. Manyi oluyimba oluliko omwoyo wa Katonda kubanga ekigambo kya Katonda kiba kijja buli lunaku, tusagamba mba kino nakiwulirako kino kikadde. So oluyimba oluli inspired by the Holy Spirit luba lupya naye luba lumeze emyaka 2 naye agayimba gamwe gemukuba tetugategeera newe tugezaako kubanga abagawuliriza tewali message gwongera kutubuza buuza. Kate kangu example oluyimba Judith lwe yayimba ne collab gye yakola ne nabbi omukazi abasinga temulumanyi temuwulirangako lwagaana otambula kubanga terwalimu mwoyo wa Katonda, byafa. Okitegedde simanyi oba goyinza okuba olumanyi n'odumanya naye nga ate gye luli. Kati oluyimba lwonna Mukama abanga alukuwadde naye luba lumu lujja kubanga luvuga amawanga. Okitegeera, it's not all about competition. Kanfulumya ennyimba 10, kanfulumya ennyimba 2, guno mwaka kanfulumya 10, ojja zifulumya naye nga tezirina makulu, tezirina impact yonna gye zigenda kubanga zikola ki, zikola. So abayimbi ba gospel mufuneko obudde bwa Katonda, mweyawuleko, mutuleko mu makanisa, muzunga buzunzi. Omala emyezi 3 toliko na mu chachiyo gyosabira okola gwa kuzunga bakuyita wano bakuyita kyokka omala okuyimba odduka buddusi totulakwade na mu service kuuliza kigambo kasomala okuyimba noteekali akazindalo osaba baasaayo ng'otambula ogenda temutuulako mu kanisa. Kakati mugenda yimba biki?
kubanga byemulina oyimba muyimba kigambo kya Katonda temukiwuliriza temukisoma temulina budde bwe kati that's why you end up nga mugenze mubasatula babawandiikire kubanga mwe bennyini mulemereddwa temulina kyemusobola Katonda yennyini alina okuwa oluyimba oba yalina okudirectinga ku muntu asobola okuwandiikira oluyimba tomuwadde budde mukola gwa kutambula kudda wano kudda wali so that's why byemuyimbe nakuno temuli makulu temukyalina nyimba azisobola kubanga ate zireeta okubeerawo kwa Katonda kino ekyasa tetukyalina bayimbi ba gospel tulina gospel artist but we don't have gospel ministers tetulina because there's a difference. Gospel minister abamuweereza wa Mukama Yesu Kristo ng'ayita mu nnyimba ne gospel artist ye muntu akozesa logic n'amagezi ge okubanga ayimba ebyefaananyiriza ebyaki ebyejjiri kakati bitulina nabali abaaliwo bavugembe still kati baddamu artist bava mu kubeera ba gospel ministers. So that is it. Ndowooza oyo omusajja Khalifa Aganaga byayogedde nzikiriza nabyo kituufu bagenda ne babasaba bawandiikira bakwata ne biiti zaabwe ne baziteeka mu gospel waabwe baagala ba trending okitegeera byayogedde bituufu naye ate kye tulina omugamba nti ennyimba zaffe tezibbowa kubanga tobitegeera newe n'obitegeera ebyo bwa Katonda ajja tegeera nti ennyimba zezo zennyini omuntu zateekeddwa okubanga awuliriza nammwe ebyamwe tetubitegeera byemuyimba tetubitegeera kuba okwata ekigambo n'oyimba kimu kati Khalifa Aganaga luyimba kirala luyimba olw'amakulu omuntu asobola okubanga awuliriza ate obulamu bwe ne bukkakana tewali. So ebyamwe bye bisingira ddala okubanga bikola ki ebisingira okubanga ddala nga tebinyuma lwakuba bano ababeesibyemu be babaleetedde okubalaga nti muli b'amaanyi nnyo era mwabalina amagezi mwabayinza obbayamba okututumuka mwabayinza obawa ku biiti ennungi be babawanise naye nga temulina kyemuli bye muyimba byonna ate tebikola ki tebitegereka. Kale sigala kubanga nsukka wano ndowooza tusinkane ekiro ky'olunaku olwaleero ku 0752 34 447 ne 0761 0883 kale alinisa hotero mu kibuga Jinja gy'oba oyita akawungezi k'olunaku olwaleero oba oyina embaga oyina mukolo oyina birthday kyonna ekifo kyo kituukaganye n'omutindo gw'ensi yonna oyina ebiso onyonya wa kusula oyina family tulina rooms eza family single double. So ndowooza kyonna kye oyetaaga birabo by'ogulirako mwagalwawo maama taata byonna weebiri ate ebyokulya byo ndowooza lunaku lwakutaano leero ogula pizza emu bakwongera endala. So yitawo ku Alongo Iganga Road ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi. Mbagaliza akawungezi akalungi tusinkane ekiro ky'olunaku olwaleero mubeere bulungi ate era mwiraba.